Kiseka yali akoze ekigatta ku struggle okuleka okwawukana abantu ye n'abakuba bavaate ku struggle. Alabirira omwana. Nedda sebo towaganyaza musajja. Ane bw'ogamba mwameke tava nnyo. Tufamu oti ye obwabo bukyamuluma nnyo. Why do you think Rape deserves other people's respect? Does she respect herself? Rape alina depression kyolina okumanya. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Amubuufu obwo tugenze maaso n'okubanga twegattibwako Bukenya Media. Wiiki yebadde mpanvu nnyo eri Bukenya Media. Simanyi omusajja kyepulidde agamba ndi Kabakoba muleka akole olw'okuba amenyeza stage nyingi. Okumenya stage bwegamba naye simpase twagala music sikumenya stage. Amenye stage nyingi edi mutwe asobola ogimenya. Edi mutwe omwana we sijja mwogerako kukatambike nalaba omuyise mwana muntu agenda myaka 5 aleka alemu 5 mugumu nalaba ka video awo nenga wa cheka kamera yakutte bubi. Bukenya buuza ku mulabi kubanga wiiki eno bannange nabadde natuuse dda yenga ndi wano kamera ebadde eragako wali oba obadde olina omusajja asooka yekye engeri gyali nti tabaddewo abadde pozi wangamba otya ku mwami ono namukobooza luli si ono oli yali mulala ono ono abafaanana abakuba Yesu Benito Mussolini akamugenda kasalamu oli ya editinga afaanana abasajja ababonyabonya Yesu namugambako bano abayogeranga Oluganda obadde ki gwe ankemberera so abwe tutyo tugenda maaso n'okusibula Bukenya Media atuli naye kati Bukenya nga wakagenda maaso n'okuba nti otwegattako we tutandikidde era tujja kugenda bugenzi maaso kale twadde n'olutalo wiiki eno Kasuku ne Rape. Simanyi Rape yatandika ebintu bino yavuluga Kasuku n'amugamba mbu temukola ngenda okulaba Kasuku nga sitwayiginze baaka n'amugamba gwe nnyabo nze eno YouTube n'ebino ebintu byenkola nsobola okuliisa omulimu gwokola gusasula emirundi 10 n'okusingawo ng'olutalo oluliwo bano balwanira mbeera ya mirimu gino gye tukoleramu era Kasuku nga alizoningo lyamugamba ebyo byolimu ebya TV essaawa yonna mwagala temwagala mugenda twegattako eno mu YouTube gye tuli yagala gaana dakiika 2 Benito. First of all, ate nga baali ba mukwano nnyo ne ku mukolo gwa gundi oyo gundi munnamawulire aliko omukwano Kasuku ebyo tebimulya ate kokoze statement nga sinnagenda wa Benito essaawa zino kyebeekola ninako embeera gye ndaba eri mugenda mu maaso ne Kasuku ne banne simbula Benito anti geeko koyogedde Benito tugende njakozesa statement ye munnamawulire ali mu kiti kya Kasuku tabeera na mukwano sawa yonna akuyisaamu eggaali era Kasuku si gwe gusoose nga people are complaining fellow media personalities they are complaining about him omanyi balina programs bakola nza I like them they are panel boogera ku bintu ebyenjawulo sometimes oyinza okufeelinga they've disrespected you bakuyisizaamu amaaso ku bye boogera bino ebikola amawulire lugambo Abannayuganda naye ate temu protecting nnyo Rape olw'ensonga ne Rape era naye akola ekintu kyekimu era naye atuula ku pano n'ayogera era ekisobola okuba nga kibaako gwe kikosa omulala. Why do you think Rape deserves other people's respect? Does she respect herself? Ekyo tulina okyebuuza okusinza ku byayogera n'ebimu byateeka ku mpewo ng'olabira ddala programu eyo teyandigenze ku mpewo naye n'abyogerera awo ndabyeko especially abawala bayisizaamu nnyo obuntu bwabwe awo nalabako ndowooza ne TV emu oba oli yali ayogera ki ku Bobi Wine oba yali ayogera biki simanyi naye ng'olaba tebikwatanga na programu gyakola ki gyali mukola gyaliko so Kasuku sinaabayo kyamu kyeyayogedde ne bino ebyokumuliisa fine tayagala nnyo kweraga nnyo mu bya ssente byetera kweraga nnyo
naye ndowooza oba yalabye nga kimususseeko n'agamba nti nze nsobola okuliisa so the fact setaaga nakubiddamu mu mirimu gya tv kati the world is digital is going digital kuba oli yabadde ng'azaalawo emikutu gino biki kati kasuku naye obusungu ne busituka kati abantu we have one of the biggest podcasts on the continent. Ndowooza bamuyita Rogan something. Alina followers I don't know on YouTube, but alina ka studio ke atuuza abantu ne boogera, but millions are viewing his podcasts. Bukadde na bukadde bwe bumulaba. Atolina nnyo kuyisaamu kiyanga olinga bakyamukozesa ate n'ovumirira omulimu gw'oli yeekozesa. Ne waabanga omusinga ssente anyway. Sirabamu kyamakulu kiri awo so ndowooza twetaagamu keeping a decorum okubeera abakakkamu omanye kino omuntu kyayogeddeko akireetedde mu mutima ki eyo pano bakyagivuma nnyo nkugambye naye Spice Diana teyagezaako bayisaamu eggaali ne badda nga keewaze kwega boogera bo kye balowooza it is just a person's opinion opinion about you so wabanga akyogedde ate si bye basembyeyo kati we bata Spice kati abantu balekerawo okwogera ku Spice bajja mwogerako mpaka Ray P Kasuku si yasoose okumwogerako ate nkiwa nti ne ku programu ya TV agenda kumuyisaamu eggaali ng'ali ku TV bagenda kwetwalira bonna automatic si bwe kusoosera Repi okuyisaamu abantu eggaali abamuvumira omusajja n'abiyingiza muri program naye ng'olaba programu tekwetagana na bufumbo kuba yagaye n'omwana wange mumwesonyiwe biki byabadde bingi bikyaliwo bikyagenda mu maaso Bukenya dakiika emu bbiri awo Ray P yagadde ndowooza kwekwasa Kasuku kubanga si yasoose ng'omwami owayogedde abantu bangi boogedde ku Ray P naye ndowooza yaggyemu Kasuku ndowooza ng'alaba gwagenda okusobola mukwano gwe naye oluvannyuma ndowooza ate ne kimulya naye nga Ray P alina depression kyolina okumanya ali mu depression Ray P obufumbo obwo tanaba bufunamu mirembe n'omulundi n'ogumu kuva we yateeka ebifaananyi by'omusajja ku mukutu embeera yatandika okusajjuka naye naati ate okupuulinga out we bakyogera mu luzungu ekyo ojja kunjokyesa naatya kubanga ebigambo ng'oyagala relationship yo ebeere ennungi gwe togeza n'ogissa ku social media lwogisaayo booti kaba kaweddemu bano abayita ba in-laws social media w'omanyira nti nno oyo gwe ntaddeyo ate abadde alina gw'ali naye banna kubanga we yamuteekayo bw'ati bamugamba oyo gw'otaddeyo mufumbe mu Amerika abakyali ku mufumbe mu Amerika oyo gw'otaddeyo omukyalo mulugwalo w'entebe n'avaayo Ray P n'akajjala nti baleete omwana oyo nzenya mulabirira bonna kwekaza bajjukira obufumbo bwe tabufunyeemu mirembe n'akamu abadde akyali awo ne bagenda kuwona yeeyita endiboota ate nga nnyina ne bemmanyi awendiboota nakuba n'akayimba awo nnyina ne bemmanyi abali mu Amerika kubanga oyo ye musajja bbaawo oyo Ray P ye musajja omu kuba smart wire ate abali mu Amerika tewali baliyo smart wire kubanga buli muntu yandibadde alina ssente ze niwe basajja abamu abafumbirwa ng'ate bali mu nsi eyeesiimibwa kati yenina stress ejjula omukazi wattu yagenda mu relationship eyo ng'alowooza agenda mu Amerika ate mu Amerika gy'alowooza ogenda waliyo mujjawe omwana atuuse n'omuzaalira wano tanaba kugenda mu Amerika ate ng'omufumbo yenna olina ow'empeta luba lutemera lwa liiso okugenda mu nsi eyo kubanga empapula ziba zikukkiriza buli kimu mutereevu kati ali stressed obufumbo tabufunyeemu mirembe ali mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu yayingira alekawo ate omusajja w'obuvunaanyizibwa ng'amanya nti agenze ku Ray P yasinga obuvunaanyizibwa kumba ayingiridde kibwa si Ray P manya bwindeeba kumba agenze ku kibwa ekiwedde emirimu kati ali awo yejjusa omwana amuzadde tagenze mu Amerika tebamuwa ssente Ray P yateeka ne mu mbaga n'embaga Ray P yagiteekamu eyiye gye bamwanjula ye mukazi akyasoose okuteekamu omusajja ate ava ebweru ssente in fact kati bw'abanga akyogedde bw'atyo akwata owulidde statement esoose nti ali depressed is not a simple statement sometimes waliwo entunulira Ray P went ku face noga atali okay ng'amaaso galinga agamuzitoye
Kiri. Tali kale bwe tuwava erieti. Tajivemu. Nate ebifaananyi nga bingi nnyo. nenga yeekubya nnyo ebifaananyi. Beekubya n'omusajja ebifaananyi buli kaseera. Laavu eba ekulukuta. Tolabanga relationship. Nti laavu ekulukuta nga. Tolabanga relationship. Ng'ewaka buli omu asula mu buliri bubwe. Naye nga babayita ku mukolo bagenda ne bateekako n'akamwenyumwenyu bati. Omu n'atuula. Naye ng'ono akutte emyezi 6 nga takiika. Kati ogenda kunnyogeza ebintu eby'ekisiru ng'omwami we wali ataleka wabuvunaanyizibwa. Akukiriza nga bajja bisalawo. Bwe otuuza n'abantu ab'obuvunanyizibwa besinga muntu agwe mu kitiiki ayinza okuba nga afa nnyo ku baana be baleka abaana bajja biraba ebintu bino bagambe ne taata nange nabadde ku pame ng'ateze ndyoke nakyo bisinga buzibu. Musajja kale naye tuba tukyali awo ku byabindeeba wiiki eno kusasira nakamulaba ku shows nga 2 eno wiiki twamulabe ng'ali ku stage ayongera okukakasa agamba temunsibaako bindeeba bannange nze nina omuntu omu Seruga era Seruga yekka ningamba kati yatandise kubanga kati nembivulu agenda akakasa bantu agezako kiteka mu bantu lwampaka nga ne relationship yabo nayo teri bulungi eya Seruga Seruga is a happy man mu teriiwo era bakayasigaza bifaananyi nga bwe nkugambye wali emabega nti abantu babeera okukuuma linnya banaalaba batya nga twawukanye naye nga naabo baliteekwa okuba nga tebali bamu nga basobola okuba nga basula mu nnyumba emu nga sirabanko kifaananyi of recent nga basobola okuba nga basula mu nnyumba emu naye ng'omu waakolola omulala tawulira bwe kiri kubanga kusaasira si gwe gusoose yonna oba ewa Seruga n'ayingirira obufumbo bw'omusirikale n'agamba ndi happy tiyamalayo emyaka 2 nadda anti omukazi omulungi omulabira we yakubira kana akayimba sima tudde babiri mwami wa nga twalo akomawo ng'olwo Seruga amaze okuba kiti kya muwogo sonyiwa banno naawe daddi nga waakomawo waliwo weyayikuba akayimba ng'agenda nti oba bakazi biki bibaddewo ya taxi kati mwe abakadde mwe mubijjukire efe abavubuka tetubimanyi. I know you know kati omukazi oyo yava mu bufumbo bwa Seruga n'ayingira obw'omusirikale tiyabandaazaayo ate n'avaayo n'akumayo waani ewa Seruga wakubira sonye banno naawe daddi kano omusajja ng'ali muli agonza eddoboozi nataba bwe wandeka nakaba obyogera ng'okimanyi bulungi nti eri badde beebaka bombi Nike ne wona ayogera ebyenkanawa eri badde beebakaaba joga oluyimba tewalula yaga bwe wandeka nakaba mukati labayo leka nkole kamasaji sibabi kikoze gekyalina okuvanya Seruga naye ali ku maggwa asula kutebuluki kati eno incidence yaguddeyo yabindeeba ngera bindeeba kiraga ti nali mu relationship nani tolowooza ti nno bindeeba kubeera relationship ne Kasadi kusaasira nti byaliwo dda nga Seruga tannaba kufumbirwa ono kitegeeza nti Seruga naye akimanyi mu bwongo ndi mukyala wange ebbanga lyembadde nalyo waliwo abazze kuba yamuyita bebi mu katambi oli yeewozaako naga nti bebu ati kusase yaga bebi kyanjawulo ne bebu ebyalavu sibitegeera nnyo naye akagamba okukaleka kamaanyi mu laavu kanene kaleka kanene oli mukadde otya keeko kazitowa ng'olwo oli ali mu bbiya wanyu ali ku wayini bebu atunuleye basobole okwekwata anti ono yagamba nti bebu kantu kosobola oyita omuntu yenna nze teri yali akampise bangi batuyisa bebi naye okuyita omuntu bebu kanjawulo kati Seruga ekituufu kiri nti tetumanyi kituufu naye nga relationship ya Seruga ne Kusaasira yalabika teriiwa basigaza kitiibwa nti ate kati wetukola bwe tuti tubeere mu mawulire tuvuge wiikisi 2 tubireke jjukira Seruga musajja mukkakkamu talinga Kusaasira tavaamu nnyo ebigambo bye bitono semena muntu yamugamba nti tandika okuyimba
Seruga ne figa esi ya kuyimba si yabayimbi na ine gono egono lirina nindozo ba kichi ninga ye enkula yo musajja abakozi b'emirimu ati no yasoma n'okusoma ennaku zino eddayo n'asoma kati lawyer professional lawyer aguwoze guli akole aguwoze ati waliwo omusango ye yesonywa mukazi kale omukazi oli wamwesibako mboyo bawange yasirika busirisi ninga kiteberezebwa okuba nga tebakyali bonna ebyo byagenda nga amatiza abantu mu bivolo sijja alina obba amatiza batulageyo ka vidiyo akapya nga beekiisinga aho mutuuzi bakolerayo bakole bate evidence amabere twamulabe atambula abungeesa bawe jasi erinnya lyabaganze ndi wa Seruga wawadde ofollowinga kiki bwakola statement bwetyo ku stage simanyi nakumanya kiringa ekiwakana nti oba yeyeesiba ku musajja nti kusaza yeesiba ku Seruga kati mpuliranga kubanga n'ennyimba ezo zetuwulidde emabega relationship yaabwe ebadde on and off alinga akyamatira omusajja naye oba omwesiba kuba bwesibi ndi wagundi bannange eyo mwogera andi wagundi bakulabye noona tulakigwokaliriza nti oliwo Seruga owulidde ekigambo kye nedda Seruga talina kyeyayogera gwe lwaki oneesibako ng'oŋŋamba nti oli wange nga sinnayogera musajja yalina okwogera nti ewange oyo wange nali njogeddeko ayinza okuba sinakati naye nebbanga eri emabega kuba n'oluyimba alukuba nga yeyeetondera omusajja ate nga ng'akomyewo ng'akomyewo sometimes you go the other side nolowooza nti the grass is greener kumbe green wamulese wano wange Seruga kumba omusana gwayitayo ayina ekintu kyakolera nayagala okubirako Seruga ese mugambe omukikazi olikola kyeryo nga likwesibyeko nnyo yes kyekituufu Seruga omulabira awo naye alabika wagataliiko nfuufu alina byakola abantu abo batoogera gatandika abatoogera abo omulimu byamizanyo ng'atudde bwati muje baliko naye nga kyaliko nze ndabanga ng'oli bwagambye ndabanga relationship etekyaliwo naye omukazi agamba wakiri nsigala noono ani okunteeka mubiri kubanga birina bibaddemuko bw'alaba akatambi kali akabindeeba agamba kusaasira lwaki onswaza byonna nakukkiriza obikole fine twayawukana niyo olina kulaga mu ki kati ate baali babyongeddemu n'omwana ebyo kati ebyo nebirina kusaasira byakola nebindeeba biswaza Seruga ekitiibwa kye twakkaanya tetukyagala twayawukana ni buli omu akuuma ekitiibwa kye ebya kamera tebirina makulu gwe singa wali buli gwoyagala omusa mu kamera singa nga weetimba singa kati oli rasita nga omeze emirandira gikuli giti kale bwetuveewaawo kati tugendeko wano ewali siriyasi mukko twabadde awo ennaku kati ziri bbiri mwana mulenzi Mukasa Yasini mukwano gwo Lirupazo nga tumulaba bugenda mu maaso n'okuba nga bumwefuka ne mwana mulenzi Umaru Kisekka okuva e South Africa ensonga zigenda maaso n'okuba nga ziyombya ababiri bano ensonga za kubeera nti mbeera ya struggle bagamba nti Lirupazo ajjonkera struggle ko Lirupazo Umaru Kisekka gwanzijonkera nga weefuula nti weebisse muki mu struggle munda olutalo lubadde lutambula era abamu ku baagazi nnyo oba mikwano gya Lirupazo bamugambye musajja va mu bintu ebyo ogenda kufuna obuzibu ko Lirupazo nze sobola va mu kintu kino olw'ensonga nze mbadde musajja wa Bobby ne lwe bamukubye wano nze omu ku baasooka mu ddwaliro oyo omusajja nali ku kitanda ebbombo wano nampereza obukadde 8 nze temumanyi gye nvudde naani na Bobby gwe nga wawadde olaba embeera crossfire ng'atambula Lirupazo ye musobya Umaru Kisekka ye musobya era buli omu ayina nsobi ki
na buzibu ki mu kino. Sokoddemu ani kwaba agamba nti musajja nnyo wa Bobi Wine avudde. Lil Paz agamba nze ni musajja wa Bobi. Ne mu struggle nze omu ku baagitandika. Lil Paz alina n'akayimba nga kalimu Bobi Wine yakakuba mwaka gwali gwa 2018 bakayita kawuukumi nga kalumba gavumenti ku lw'emisolo. Si wewoka Lil Paz agamba ne mu kampeni ya Bobi Wine yasooka nze omu ku basajja abaali beetikanga obutebe. Kati ze saa zino bw'ojja ng'onzijonkera ogamba siri wa struggle obeera olimba. Ko Umaru Kiseka byonna bikole naye jja struggle mu kamwako. Ko Lil Paz omwagala kungoba mu struggle. Awo tutandikira Benito. Umaru Kiseka sirabye nnyo videos ze naye ntonotono zendabyeko. Musajja nnyo wa Bobi Wine, musajja nnyo wa struggle. Kati njagala nnyo okwebuuza. Ava kuki okwatakinga Lil Paz kuba sigwe mulungi ogumulabye ogusoose omulaba. Anti kati Umaru Kiseka okubanga alumba mwana mulenzi Lil Paz agamba nti Lil Paz ayina ebintu byayogera ebinafuya struggle nti ayina statement kati ekimu ku bintu Umaru Kiseka kyapiningako ono kyekyokuba nti ono ayina statement zatera okukola nga ziraga nti bannaye don't fight temuyingira mu kulwana statement yino yaleese obuzibu. Lil Paz bamubuuza nti bwe bakugamba nti ogenda wa Museveni ofune ssente ozijjayo. Lil Paz n'agamba nti nzijjayo nienve eno ne live yange ku TikTok nga ndi live nenyingira State House sigenda nga nekwese buli muntu n'amanya nzijjayo ssente niyo oluzijjayo nze sigala ndi wasi kuba omusajja atugamba tuzirye naye tetukyuka. Kiseka agamba ogamba otya nti nno ogenda okunona osobola okulya ssente za Museveni n'otujjoga nti ogendera ku live wenda biraddala ye spark yeyo nyini ekintu ekitalinamu wadde amakulu n'akamu n'akeddagala. Teri muntu agenda kwonoona struggle yaabo ze struggle sigiriimu sirigibeeramu. Teri muntu agenda kwonoona struggle yaabo nga Umaru Kiseka yajeefuga yeefudde nti no yasalawo nga lumbuye wabadde agisalirawo emabega wali gwe walya oyo mumuboole. Kati Kiseka yabikola naye nga bwe nabikola baagala nnyo kabampaane wa Bobi Wine abenga abalaba nti bannanga ono akola naye nga tasoose fumiitiriza kino kyengenda okukola kigattako oba kitoolako. Gwe buli wogamba nti nno nayogedde kino n'omulumba bulumbi kitegeeza oli musobya ate akakakundi layini egendera ddala paka ku bode ewa Bobi Wine ne bodi yaabwe byekola byagoba mpuuga. Mulimu abantu abateetaagisa kugoba eyo ensonga tayinza kuyimirirawo neyogamba muntu nti nno tuviire ku struggle olw'okuba ogambye osobola okulya sente za Museveni. Kyogamba nti Kiseka ne Lunnabe ani asinga okugatta ku struggle. Lunnabe ali ku ground. Lunnabe serebu. Gwe Kiseka teri akumanyi ba TikTok abe bakumanyi. Lunnabe bamumanyi Uganda yonna. Kitegeeza ayina abawagizi abamuli emabega. Kyayogera waliwo abasobola omugoberera ne babiwuliriza ne babiteeka mu nkola. Ekyokubiri Lunnabe atunze Bobi Wine okusinga Kiseka. Ne ku show ya Lunnabe nakiyomberako yajja na luyimba lwa Bobi Wine ku stage. Talina watayimba n'atayimba nyimba za Bobi Wine. Kitegeeza omuntu omwagala omutunda. Lunnabe be bamu abayimbira ku struggle eya Bobi Wine. Ne oluyimba yaluyimba olukuba olwa struggle nga bw'oyogedde baluta kawuukumi. Kiseka yali akoze ekigatta ku struggle okuleka okwawukana abantu ye n'abakuba bavaate ku struggle. Omuntu yenna ayina ategeera ng'olaba nti omuntu ono ayina abantu olina kufa okulaba nga mubeera kimu. Bw'akola ensobi mulumbe mu inbox ogambe n'ekiwayogedde kibi ategeera atategeera yavaayo nga Kiseka n'ayatula bwatuza ati gwe tuviire byebyo lumbuye byeyayogeranga ku bagundi ku Bobi Yanga bandi basegerinya ng'ayogera direct gwe walidde ninga talina bujulizi ayogera ali ttake ayogera ebyabadde Uganda. Kati Umaru Kiseka ali eri South Africa yagala ategerera abantu abali e Uganda abalonda n'okulonda. Lunnabe alonda Umaru Kiseka talonda. Lunnabe nga yatambudde bamugobera ne bagamba tugende tulonde gundi. Umaru Kiseka ani amumanyi okuleka ba TikTok abatonotono. Example nnungi tobola Museveni akyabafugira ddala nnyo. Teriyo kirungi nga kwegatta mu opposition sirabamu nkola yaabwe gasi yonna nada akatidi wekati era terino n'omu mu opposition akiwomamu mu 20 kanfuba okulaba nga twegatta Bobi Wine yegatte ku Besigye Lukwago yagenda mu FDC yajabuluzaamu kati bali mu kumalira bannayuganda budde na biseera
tewaliwo element ya kwegatta n'akatidi bwe kati naye ng'amaanyi gali mu kwegatta. Museveni kyova laba nga mbagambye nti agenda bafuga abafiireko afe n'okufa nga ffe tumanyi nti nakyali mulamu nga yakyafuga olw'obusiru bwaffe. Mu kulonda nga Besigye ye w'amaanyi, abasirikale abasinga mu balakisi abasinga bonna bawa Besigye. Museveni yawulirako ko Museveni ng'agamba nti nno ngobye buli musirikale yawadde Besigye oba bakyamukolera. Mbuuza ggwe tosobola obbagoba abasirikale. Kayihura yaliko mu mbeera eraga nti no Kayihura ayagala kujja kuwamba Museveni ne Museveni n'akimanya. Bw'akimanya nga bamuwadde information nti no ono Kayihura ali mu lukwe lwa kumpamba ng'ayita mu Banyarwanda. Museveni tiyakera ku makya n'amuggyako, yamulekako n'amuteekako bambega nga buli wadde nga buli pulani gyakola nena bagiraba naye ng'amuleseeko nti kola ne bagamba azzeeko n'amulonda naye ng'alina kyamwagala kyagala kituufu ddala Kayihura ayagala kumpamba era yakitegeera n'amuzza ebbali. Ate mu kumuzza ebbali teyayatula nti muzziza ebbali lwakino. Okitegedde ye muntu omugezi tekiniko naye bano yalidde tatuliiko buli gw'onawulira ng'ayasama bw'atyo ng'omugoba mugenda kwekuŋŋanya muddi muwere muggyeko Museveni. Mpuuga mumugobye, Mpuuga alina abawagizi abamukkiririzaamu e Masaka era kati ate ne mumugoba mu byekisiru ne mmala nga muswadde kooti negamba terabanga muntu mutuufu nga Mpuuga. Kati bo tebavaayo kukola ki kukidifendinga ekyo basirika busirisi. Buli omu abayingirira gwe baatulira tigwe tugobye. Ate teriyo bwannannyini ku nuupu nti oba Kalibabwani yasalawo wabula Kisekka asobola okukugoba. Kati omuntu omugezi nennaamanya nti Kisekka agattako oba ayabuluza mu ki kyekimu ne Bulumbu ekiyakolanga yagamba nti Segirinya kasajja naye nga Segirinya alina abawagizi abamuliko. Ng'omuntu omugezi yenna olina sooka mmuleka kubanga alina abamukkiririzaamu abajja okuwa Bobi Wine akalulu. Tebasobola kitegeera. Benito ensonga wazira abasajja baadde beetwala bubi nnyo era abasinga abawagizi ba Lirupazo nga Lirupazo wolan kakanya omuliro naye Lirupazo yabadde nga akkiriziganyaawo yadde akkiriziganya ne Umaru naye kakale kati Umaru nkuwuliriza Umaru n'amugamba oba ompuliriza jje ekigambo kitwago mu kamwago ate Lirupazo n'aka kati nno mwagala mmwe kummanyira bumanyizi. Okujjako nga intention yayagala just kuwangula lutalo. Omanyiza omuntu mukubamu ebituli seetaaga muwanyo dakiika 10 negamba nti ono ebirowoozo ebikyabulamuko yoyo Kiseka era buli wendaba vidiyo ye bwe nti bwe njaba nga ya dakiika 7 sitera kusuuka sekendi 35 ezegeza togiraba ye omuntu ali mu kifaananyi nti oba ye Alpha and Omega oba nuupu emuli nnyo mu musaayi ate teri kimenya struggle nga muntu nyinza okuwulira abantu ndi mu kuvoola teri kintu kimenya struggle ng'omuntu atakozesa nnyo bwongo okulowooza. Kyobola abantu bangi nnyo abali mu struggle ng'endowooza zaabwe zaawukana nnyo n'eza Bobi Wine. Kyali okyetegereza eno abali mu struggle boogera kino ate omukulembeze waabwe n'agenda n'ayogera kiri. Awo toyimirira naye ate tugenda okulaba nga Bobi Wine ayimiridde naye. Ojjukira akaseera ako abagenda kuwa obutwa yabuteese mpozi mu kooti mpozi mukono gwawa ate tugenda okulaba nga ow'emagera agenze embuga ne beggwa ne mukafuba kati ffe ne tulinda afe anti ono byabadde ayogerako lumbi statement ze batera okukoleza ekisu kwegamba teri kisinga kumenya struggle nga muntu nga takozesa bwongo. Ate abantu abo abaagala ebintu ebyo ebisasamaza bagoberera bugoberezi tebateekamu kati godde ku Lirupazo omulaba n'obulamu bwe interviews zonna z'abadde akola kati g'omuddeko otandika omuvumira struggle ovuma waaki olwo olutalo lwa Lirupazo toyinza dduwangula
kuba first of all abanga asaaga obusaazi yadde mukambwe anti abeera mukambwe naye ffe lirupazo gwe tumanyi n'ekyo kye yagambye mbu ngenda mu state house nga mundaba toyinza nnyo mutwala nnyo serious nti abeera akitegeereza ddala oveeyo otandika mukolera video oyo lwaki agamba yetunuzaamu kamera n'agenda kati singa gundi yeyakyogedde nga we bakwata nnyo struggle ani ono gundi ntera nnyo balaba bano aba struggle lwakuba mwerabidde babeera okwo ku tiktok ebivuka biri okwo ku tiktok especially ebyo ebiri ebweru si baawano kati singa yagambye nti ngendayo naye kadi Lupazo omulabira ddala nga musajja w'abantu talina nnyumba oba saidi kati n'ayogera awo ki statement gwe n'okitwala mu bya siriyasi Lupazo atuukaawo ne beevuma n'abantu gwe n'olowooza nti bali mu kwevumbya ebyaddala naye nga bali mu content katemba kati ye ekiseka buli kaseera abeera alaga bawagizi be nti ali serious atoola bwati mu struggle n'atandika okwogera struggle yageddiza ayagala yaba leading nga kyasalawo kibagenderako mu era abuukira nnyo video ng'ekintu kyakagwawo nga kale wanditekinze time ku nsonga eno waliwo ensonga zenda wanega ekintu kyakagwawo dakiika 15 na byoyogera bya kisiru. Take your time to analyze. Kitwabagamba nga ku mpuuga. Naye Lupazo tekimalirize nga kimulidde in the long run. Togamba abantu bote bakitwala. Lupazo gonya obulamu bwa Lupazo. Omuntu just gwegenda just watching interviews ebwo omuntu gwe weesibako kiringa kati mumanisika singa mumanisika kuwala na Amoti mbwa Amoti wali byayogedde mumanisika obeera ogenda ku luzinga waliwo abantu ga just abantu babaagala bwagazi. Kale tudire ddala awo amwana mulenzi Amoti Ombalanguzi wiiki eno yawanise ekivulu akigenda kwange nakuza omwezi 12 December yakiise 25 years of Amoti Ombalanguzi. Naye kye nasiza okulaba ku kivulu kino buli muntu yenna abato basinga kyaba kyamudde nnyo ate buli omu agamba nze ngenda wagira Amoti munzikirize nze ngule kutebweziti munzikirize nze yakitadde ku macho ground. Naye abantu bagamba wafunda nnyo tekisoboka wane erugogo waliwo gundi wano nga muhanji we yategekanga awo just kiholo ekyo kiholo gundi muhanji mwe yategekera kati abasinga bagamba ti Amoti watuliddemu bulirukwe okutegeka emyaka 25 gy'omaze ng'ogenda kubeera ng'otegeka mu kifo ekifaananako bwe kityo n'ebiringe kikyolowooza ku 25 ani Reigi nakola video nga mugamba nti akafo kooteeseemu kafunda akalugogo taata manyi gweoyinza okwewulira nti oli munafu waliwo ekyo tuyita favor in time nkyogeddeko wano nti favor ebeerawo kaseera buseera kati gwe n'olowooza nti oli munafu nnyo nga kanteeke wano nze ngamba nti Amoti yalwawo anti ali mukuzi 25 gwakawera ng'ali mu industry ya comedy okola ekivulu ekikye is a very entertaining man very entertaining Amoti nga tannakola na statement just otunula butuuze ku face ye bwoti n'otandika okuseka nga tannayogera kintu eki nakimu so yalwawo nnyo in fact abantu kati gwe tuconsideringa nga the king of comedy here is Amoti Ombalanguzi effortlessly ebintu abikola nga tatobye yadde bani bakuba n'abatuwemula ku stage mu mpozi ba Kabaka ne batuwemula bogerayogera ebintu Amoti yakola comedy mwennyini noga nsese okiriza nzikiriza kati ogenza okukyogera kwananga Amoti takiteekangayo yadde yategese ku celebrating nga tulina abaana no ya Amoti emabega yakolanga ebivulu babiyitanga akabadika ka Christmas kyekiringa ekivulu kyeyakolanga ekya buli mwaka bakiyitanga akabadika kyogamu akabadika Christmas abakolanga ekivulu ky'Amalula family kyabangayo buli mwaka just as Amalula family naye ku luno Amoti nga ye yageno kitwa kubanga tulina bagundi kati bali mu season 5 Madratan chiko ate gundi bo babigaddewo Mawula nabo bakigaliddewo ddala kye bakoze kye kyasembayo in fact soyi the end bo bagikomezzeeyo tulina okutuuka ku level ng'omuyimbi akilozinga down an initial venue
n'agamba nti nfunda tukyusizza Amoti yaba asooka okukikola agalewo agaye nti tetugenda kuwuma showground akikole akigezeeko twali eri nga tulwana eno mpozi waliwo eyo hoteri eyo eri ku Entebbe Road muyitayo muti eyo Fangonisi yaliyo ku Freedom City nga wajjudde gate baagala gimenya ne babateekako ne mu parking naye ngolowooza adverts mmeka ezaayita ku Fangoni ze yayita ate nga kyali kya misinde naku misinde ne tunoonya baana neebula ne tunoonya posta neebula naye ate abantu nga bali ready so nze ngamba Amoti aluddewo and is a very funny man Bukenya so kyekyo Bukenya Amoti ombalanguza emyaka 25 ejja comedy agenda giselebratinga 12 December Wuma Showground kituufu Amoti ye obwavu bukyamuluma nnyo aludde mu bwavu ate kati yeeyongera kwesimirako ttaka obwavu omugabidde nga kubanga teri akola ku Wuma Showground n'agamba nti show ya mitwalo 10 eba yeegi kitegeeza ali mu kuzannyira mu talenti ye ekyokubiri teriyo muntu agaggawala nga tateekinze risks yino tanateekako ssente omuntu yenna 13 December Wuma Showground yeebiri eyo yeba yeebiri kyagona teekayo 10 agenda obiyingi abadde alina kuteeka ku Serena nti buli mutwe 15 nkugambye teriyo muntu agaggawala nga tateekinze risks n'okugenda ebweru mu Bwakadaama oba oteekinze risks okulinnya ennyonyi etalina mipiira gwe n'obeera waggulu eyo mu banka nga n'agivuga ne wa empewo ne zimukwata mu katono kati mwegulula paka ku ttaka ennyonyi sigamba nti nno bwefa mujavamu mukaniki bwegezaako okufiira wano oba wanca ku 8 tega bajjeeko vvu nti evvu lyabadde lingi naye katutoba yabadde atudde sayidi wa nga balyolawo erya sayidi awo nga balitwala Amoti abadde agamba nti nno buli muntu omukadde kubanga Amoti si muto buli muntu omukadde mu music kyakola kikwatayo bana badde ku Serena show yange ngiteeka ku Serena oyingira 20 ku 15 abayinza okuwerekerako Amoti ba comedian bayitirivu obungi kubanga yajja waba comedian mu Uganda ye yennyini tamanyi value ye kyenkugambye nti nno yennyini yali mu kulinnya waggulu ku muti ate wavuma omusalamala nakola kimbwa gwe bwavuma omutemi wawe kwekaligedde gezesa omulundi gumu ogambe ngenza ku Serena mitwalo 2 afune ssente ave mu mbeera gy'alimu Amoti musajja mukadde olebira nti Amoti musajja mukadde nze nalaba Amoti natandika okulaba Amoti nga already ali mu kuzannya nga nze ndi mutaate nga Amoti ali nansana kujja gya Sinansi nga gyazannyira ne Pade ne Jona ne Edi Kigere nga ye gurupu yaabwe Pade yafa oluvannyuma ne begattibwako Kadoma kujja gya Sinansi ne bajjayo ne batwala ku Jenina ne bakolera ku Jenina nga babalivuddeyo eri Amoti wadda olabira Kawalake Kawalake olowooza ka myaka emeka koko ka myaka emeka olowooza bw'okalaba oyinza ogamba ka 16 ninga kali mwaga kabuwala w'omusajja nedda Bukenya leo netegereza video ulira ensonga yange kuba nange akawala ako ojjukira Amoti we yagenda nabba ku ssimu ku muwala ku kkubo agende yeteeke ku kibumbe akola atingire kibumbe ayambale ku botiiki mweyo sikiti ogijjukireeyo olowooza eri myaka emeka omuwala gwe yabbako essimu okimanyi nti ye Koko kyebangambye nti ngenda kuddayo nkole research yange omwana ono atunula bwati myaka kali myaka eyo sikiti nadduka emisinde n'agenda ku botiki n'ajjako ekibumbe n'akyambala yoyo yennyini gwe babbako essimu yoyo Koko kati bw'omulaba essaawa zino alabira ddala nga wa 16 oyinza ogamba tekanneetuuka mazima ddala nga Amoti yalwawo okuzaala omwana ate nga alabika yalwawo kubanga Amoti ebyabakazi tabigendako alabika agenda ozaala galina emyaka nga 3 kati Amoti wegamba ti aliringa mu 6 kati buli woba ng'oludde mu field ng'oludde mu field bwotyo naye ng'olaba ssente zikyaganyi ng'ate olaba bano abaakajja Bamalyaki bayina Bamawulana bayina oyina kugamba kati mbaaya ni mbaaya kama mbaya
risk yali gye nkugambye olina taking a risk nti njagala mitwalo aga buli muntu olaba abantu bebeeyiwa ku Serena okikuba lumu ofune miliyoni za 10 ng'amagoba omanye nti nange comedy mukoze eki mitwalo 3 buli muntu 3 mangi yagala kutta bweki mitwalo 3 oba tamwagaliza tomwagaliza omwagala yejjuse lwaki yayingira waliwo ekivulu kya bebekulu aba omwana we bannaye yakijanjawaza mwalimu ne kaadi mpozi nga kaadi ogiyinza kino ekya platinum boyire nzijukirako ekivulu bebeko kyakola ekya kaadi ekyo nkijjukirako kyali kyazikadi sima platinum kinga eyandibadde nga tiketi ng'oleeta ka kaadi bwali ku kaadi okumanya abantu abali Amoti ku lusegere tebamwagaliza Amoti mugagga ki gwasobola okutuukirira agula ettebo n'agaana tekisoboka newe baba sibakuzi njagala nnyo Amoti alabe vidiyo eno afunemu ekyokuyiga Amoti bano abayimbi bonna boolaba ebivulu bibasala nebbo basigala bafuna bagravity batambula mu bagagga n'amuwayo miliyoni 3 miliyoni ate jjukira tategekangako kivulu kirimu magnitude bwetyo tegeka ekivulu ku Serena emmezi ebeera ku miliyoni meka 3 gwolumbe basula motozi osulumbe bakalipini ogende ewa hamu teriwe batayinza muwa sente bonna bagula emmeeza manyi nti otunze emmeeza zo 10 meka saidi zonna bamuwa 3 ze miliyoni 9 ezo shuwa teryazogerako bwekiri n'okuziringizaako tebaziringizaako ezo naye gwe ogambe mbw atoze kuuma sho mbw ate emitwalo ebiri obwavu bwo bukyamuluma kubanga kati Amoti alina emmotoka 2 zemmanyi zatambuliramu ayina eya green entono eyalinga alabika ekyaliwo ntakyagivuga kati avuga ne kino kigundi kiregias ekirina green era musanga nnyo nga kifudde nakyo kifa kati nga kali keyayina kifa nnyo kati Amoti eno echansi gy'olina okukyusa obulamu wedde abulule kale bwe tuba nga tunatera tuuka ku nkomerero nalabyeko mwana mulenzi Suna Ben mu wiiki eno Fifi the Queen yayasizza ebyama nze nasose biwulira wa Fifi the Queen omanyi ayina information y'awantu awadde yavaawo ku vision buli kaseera yaleeta yawandiise ebbaluwa ng'agiwandikira Mary Nambwayo ng'amulabula ku mukolo ogwengedde ogwa Suna Ben ogw'okwanjula namuga naye ate omukolo gwe si gwagulimu gwe Nambwayo balina mukyala mulala bagenda okukola ki okwanjula wabula Fifi the Queen akubiriza Mary Nambwayo nti kwata ekyapa okinyweze era enjuba oba obadde olinamu embeera nti ogenda fulumamuko kati tofulumira ddala beera awo toseguka wabula kyolina okumanya omusajja yagenda kwanjula bamututte dda nanga nkimanyi oyinza oba olina laavu naye guma ne laavu yo kati tebikyakola just fubi kulaba nti ennyumba ogisigaza ate otobe ku lwabaki ku lw'abaana naye gino emiswaswangula in fact Fifi agamba nti Suna Ben yalinga ayenjera buyenjezi nti Nambwayo yasanga musajja ayenjera avudde mu kyalo n'amukwatako n'amuyamba mu bufu obufaananako bwe teyamanya nti oli jasi yali ayenjera ng'anoonya amulaga Kampala kyolina okumanya embeera yonna eyaliwo eya Nambwayo okuwamba enju yava ku mikolo egyo emikolo tegivudde kati gyava dda nga giplaningibwa omuwala akola kukedde bagamba mbu akola ku reception n'ebifaananyi bye byafuluma dda Nambwayo kwe kuzuula nagamba bagenda kuwasa oli kitegeeza bamuwasa kusinziira nti byonna bennansinga agenda mu nju eri ye n'akolera wamagezi n'obukujjukujju bwe n'awamba ekyapa ng'akolaganye ne Kamoga ne bakibeerako babiri n'ateegaana nti nno kyabwe bombi kyaffe ennyumba eyaffe omwami wange ffenna tukolerere abaana baffe okategeddeako nga mubyayogera biri mu ffe munze oli tamugjamu kati Nambwayo y'omu ku basinga amagezi mu ggwanga muno abakazi ekyo nakyogera dda kati bino ebyembaga amagezi munnyo n'amanya nti embaga ejja bagenda twala oli baba bagenda twala oli bamufunire naye ewuwe nze wano wange era natatekawo mbeera erwanagana na musajja kati embaga eyo wogiwulirira kati nti egenda kubaawokwavadda era meeting zaali zituula era kugenda okubeerawo naye ye Nambwayo agamba wano wosikola ki sita era ebyalaava esaazi nagenda kwefuula nti no tabimanyi
niye kasaba ng'aliki ate amateeka gamukkiriza okukola kasaba mu nju yaffe kubanga alina omwana alina lubuto kati namba yasigala ali namba emu abaana babiri bweddu gwe newona awasa abakazi abawere 10 bawase batwala emizigo nze ndi wano kukalina ogimanye ku ntebe roodi mukalina yaffe eri mu milioni 4-5 value kati gwe gabe ndi omusajja ate omusajja ngira nga ajja kukomawo kubanga omusajja naye tamatira mbwansawo tamatira ani awo ogugambye yali abungeeta n'agwa muono ani wansa omumanyi akyasomba actually siyo yasoosa si yasembyeyo Si yasembyeyo. yasooka ku Naalongo azzeko Nambwayo kati ali kwona omupya ate waliyo n'abalala kati omukazi ye nalina omugezi obutambuzi obulaba ne ku face nonga atambudde naye abakazi tebabiraba kyewuunyisa very simple creatures mukazi akunyumiza nomuga naye mbawunga obutambuzi embulaba ne ku face wali tobulaba anti munnange mulokole abeere yasaba saala nezifuuka saala musiraamu ate omukazi buli wowulira nti no musajja bamuwaana nnyo nti mutambuza aba yagala amanye omusajja kikyalimu ebindeeba kikyatambuza ekyo alabika omusajja kikyatambuza yinza okuba nga ndi wano ne mmusubwa abakazi bangi nnyo abamaze emyaka 2 mu bufumo nga tatuukangako ku ntikko kinanjo kyankimize naye kenkizundabe kaŋŋere ntesitinge nange mmanyi emanye jjukira bali bakeera bonna era bw'avaayo naja emuli kiriyo mbadde manyi layira teri kati ate nga n'omulala addayo mwaka waana ebaati muwaana naye teri mbadde manyi eriyo ekiriyo ng'agenda walala kati Testinga. fifi yadaga nyweza Nambwayo ajja wenyweza alina okunyweza in fact yanyweza dda talina bino byazungazunga mbw afuluma agenda agule wali mpozi ki talina nafuluma by the way bakolenga deliver. ebbaluwa eyo gye yakkidde no wansi fifi gye yabadde aweereza mukyala munne yamugambye weegendereze tolyalya lekeraawo okulyalya kuba essaawa yonna wandirya obutwa munasikaali ku geeti oyo yali awo yandiyitamu olukwa olukumaliriza byonna fifi nga yabiweereza obubaka abutwale akwate bulamba anyweze ebintu by'abakazi ebyo bizibu mbirabyeko amanyi abakazi tebakozesa nnyo buwongo kale omusajja ayinza obutalwetabaamu nnyo kuba ng'ono bwagambye musajja asajja aba mu kutambula naye mukazi munno abakazi abalina entalo balina entalo oli gwe bagenda okwanjula asobola naye okuleeta embeera ng'omusajja bakuwawi mawulire nti okugulu takyalina kiki ekyamutuuseeko kumbe kano koolina ka aida mu nju kekakikoze kalumbaga kekakikoze naye nga gwe tobirinako ate gira nga nawe ogamba omulema mutwalawa omulema abeereka naye alina okugulu okumu mutwalawa nze nakukuwogodde so eyo ebbaluwa eva wa mukazi abimanyi fifi ng'agiweereza sikyagamba omusajja yagenda obikola naye yegendereze obwo bwala bu receptionist mpozi buki nga tumaliriza still nsonga era z'amaka mwana muwala Grace Khan wano we tujja okuggalirawo wiiki eno yonna agimaze nnyo mu naye nga buli wadda ayogera ku Prince Omar nga bwe yamulekera omwana waatamuwa buyambi na biki gye namulabireyo nga bamugaa naye kakkanako naye nga wiiki yonna agimaze omulaba talyoke ate nalabye yavudde eri ayina omuyayi gye yalaze naye omuyayi dakigemu 2 amusuubiza okubanga naye amugaa gwe nno ddamu ebyo nze nja kukolako wano bulungi nja kukola kine ngamba anoonya bubuddamu naye ne gye yalaze yalina ligayiri yagenzeeko nsoba olimanyi kimaba nerimugamba nti oba olemeddwa just kukuta nze wano weni ngenda kubimala Grace Khan anoonya ki anoonya musajja anoonya buyambi bwa mwana omanyi byanjawulo kubanga ate gwe omala n'ogamba nti waliwo walala gye yalaze kati focus eriwa yagenze kuwummulirako wali naye ate gyeyagenze owummulira wa musajja oli gwakabira e Bulaaya amwagala nga ye oba fiizi z'ono mukwano gwe gusinga oleeta obuzibu naye nga point ye yabadde ya buyambi
anti ye point ye yaabwe yamagamba nti amaze ebbanga omusajja talabirira mwana oyo omwana afukamira akaaba nga ndowooza mukwano kati ate gogamba nti ate yamaze n'alagako ewalala ng'erisajja liga nze wendi eri gye yalaze yagenze nga bw'ogamba nti embeera ensusseeko kanneewogomeko wano naye ng'omusajja gwe yeewogomyeko amugamba oba obadde tokkuta kati ali ebulaaya bw'alaba vidiyo ekisajja kimuga oba obadde tokkuta nze nja bimala tebatuzanyise eddenzi liwoluma awulidde omuvubuka oyo ate akowoola bujingo ne makula mu submission yange kituufu kiri nti omusajja kikakatako okulabirira ki omwana naye waliwo statement omukazi z'okola oluusi ne zinyiiza omusajja statement lwesikaanizi yakola ku musajja ku Prince Oma newemba nti nsooka kwesikamu wewaawo guli guba musaayi omusaayi gwosobola ogamba ti tuli bulungi naye omusaayi gwange gwo kankole ki kikazi kankyesonyiwe ne kandabirira omwana wange kubanga guba musaayi gwo ate aba Prince Oma bagagga ate abawwo aba Prince Oma bagagga bakolamu naye kusinziira ku statement Grace Kans yakola ku Prince Oma nti agugumuka ekiro nafuka mu buliri simi nayogera nalogotana Prince Oma toweereza fees noyogera ebintu ebyo ku muntu mbadde ebyo sibimanyi toweereza fees yamugamba ameketa amanyi kwegamba ebintu ebyo byetaaga n'obyogera ng'okimanyi nti no tokyalina kyeweetaagakoyo alabirira omwana nedda sebo towaganyaza musalira ani gwogamba mbu ameketa amannyo kireka n'okola statement eyo ng'okimanyi nti weemalirira togenda kuddamu kwetaaga kintu neki I'm very right alabirira omwana we naye gwe n'oyogera statement ezo naye nga omuntu okyamwetaaga omuwala oyo oba aliko kisiraani oba aliko ekitambo oba agatta erinnya eddala nga eddungi kubanga weekanze nnyo ekitambo oba gweyaze zigatta ng'alina ebitakwatagana bulungi mu mutwe kubanga alina ebintu byazaakola ate nga yeesiba nnyo ku basajja yasooka kwesiba ku Jovani Luzindo omwana gwazaala n'okuzaala n'agenda ewa Kitonsa kojja Kitonsa neyamala n'okwerwanako okwetakkuluzaako oyo kati Prince Oma ngeri gy'alinayo omwana olaba alemererwa n'ewa Bujingo omuwala ayimba bulungi ayina eddoboozi eddungi namugamba ewa Bujingo ovaayo concentratinga ku music dda ku music keyekaalyayo ofune sente osobole okulabira omwana esaa zino omwana tebampa buyambi omusajja gwe wavuma bw'otyo omusuubira otya ye sezaala kubanga omusajja abanga engeri gy'ameketa amanyi naye agugumuka alabika naye yavaako leka naye tategeera bulungi bano kwe kujja omwana waabwe mu Uganda bamutwale ebweru bakuumireyo ekyezezengere naye sezaala w'omukazi ategeera jjukira naye yamuzingiramu era oyo omwana tasobola kulema sezaala bw'oba olabanga omwana akulemye situla omwana mutwale waabwe bw'oba otyayo ndi boba meketa amannyo tulina abaana bangi nnyo nga bakazi bagenda nga tebagala nakumanya nga gwe omugambo wayi toyagala ku mwana kumunona nga yagenda ekisooka omwana gwayogerako amumazeeko n'emirembe nali ku lonki ya Lunnabe Entebbe yajja okuyimba nga zze n'omwana n'omusajja amusitula ne balinnya ku stage omusajja n'alidda wali nga asitudde omwana Grace ayimba akana kali mu kukaaba kaagala maama kalaba maama azina atikagamba ti maama akoze atya ono omwana akumazeeko n'emirembe oba yoyo omuto simanyi omuto yoyo bebi era ayina omu yoyo bebi w'omuto omwana akumazeeko emirembe gye wamuzaala wabakuba dda paka ku ttaka kati woba tosobola kwerabirira mwana wo kwata omwana kubanga yagamba atena okulekayo eri omwana omwana nayinza okuyiga okumeketa amanyi kitegeeza ekika kirimu ebizibu kati awo toba n'omwana kubanga wayononayonona dde omusajja bali kumpi nakugamba nti tugende ku DNA Prince Oma toweereza fees gambo nga bizita ebyo towaganyiza musajja alina olabirira omwana we akatiibwa keetaagisa kitiibwa bakazi abamu tebaagala tuweerera ddala bitiibwa omwana tumwagala ate n'olyoka
kasuka kagamba agenkanidde emizindaalo mbumbeketa amannyo nenyolanyola ng'omusota mu buliri yayogera bingi kati ate nodda ku TV n'otandika okwekabya obuzigo obw'ekirogologo oli sente yasitwala mu kwejjanjaba awo n'okumeketa amannyo ebizibu byaliko bingi byetaga Batanzania emmwanyi ekola etya bameketa amannyo emmwanyi ogikola otya simanyi nange naye emmwanyi ekola yes alabirira omwana kubanga gwe bwotandika kuba buli omu ate responsibility has no sex toyinza agamba nti musajja alina olabirira omwana nti kati omusajja wabanga yafa ogenda mu muziikulu alabirira omwana ate bweyo yagwa eddalu ameketa amannyo ali yagwa eddalu aliko ekitambo ekiteega tuweeyo erinnya tukyalina nkiina kyemmanyi aliko ebyawongo ebifinni ali mukwejjanja aliko ebifinni kati ate godda kunza aliko ekifinni nkuweereza fiizi otegeera kansooka ezijanjaba ekifinni soke kigende awo mbeere mu sensezi zange ezirabirira omwana atambule n'akaana ke ku concert tajja tutawaanya akawuubewuube ng'agenda tekitegeeza nti omwana tetumwagala naye otumanyirira nnyo otuvumaavuma kati ate oyagala tuleete nedda prince oma toweereza fees nange awo mwagira musajja we have women who are taking care of their kids ayogedde ku kitone she has ekitone ekyokuyimba ekitali kya gundi ono akikozese akuba band music is timeless tatera kuggwawo bakyamuyimba nga bwe yasoundinga edda bwasoundinga nakati addeyo mu studio akube hit abakazi bali ku street bali mu kwetunda balabirira abaana gwe shiba abalaza omusajja mwenyini lubuto olowooza taliyo bateesemu muteeke alina sente ze agenda kulabirira omwana ne watabalaga musajja Juliana alina omwana Kizeni Beki gwazaalamu n'amumanyira gwajjako omwana genda gwagoba ye n'asigaza omwana kati gw'otugamba ki otandika okufukamira omaze tuyisaamu ag'empuuta agasabbulenya Kizeni Beki mu bumpi bwe taagala kumumanyira yes genda omwana muleke wano toddamu namulabako take kasajja kali Masaka ke yasooka ozaalamu kali kajja keewuuba nze namuzaalamu yakagamba genda oyinza n'obutaddamu mulabako obulamu bwe bwonna nono w'olugezi owaswangiza avini she has her baby wini nwaji twafunayo awo akasiiwuufu nga kali oba kabulirawa bize nateete twamulaba ng'ayitawo so weerabidde waleti munde bize yali azze kugatta dotisi naawe yali azze kugatta kale but Nwaji has her baby, she's taking care of her baby. It's not the first time she has been with that baby. Abadde n'omwana oyo banga ddene, so responsibility has no sex. So nza ngamba nti okulabirira omuntu nti omusajja alina omulabirira osobola omulabirira ate okyamulabirira nnyo ng'okyavuma abasajja kuba oyo omwana ayinza okuba nga ekitiibwa takirina nnyo n'anaddawo ayinza omulissaamu eggaali ate omanyi nga sigo wamuzaala naye nga bakuyisaamu eggaali kale olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tugenze maaso n'okuba nti tulabika the weekend show olunaku olw'omukaaga saawa 10 olunaku olw'esande saawa 3 ez'okumakya tubeerawo ne tugenda maaso n'okuba nti tutunulira ensonga nga bwe ziba zigenze maaso n'okuba nti zitambula mu wiiki njagala okutegeeza ku Alison Painters UG bano bagamba bakusiigira langi okuviira ddala ku bizimbe nga kalina ne bakusiigira langi ku bizimbe just maka oyina mizigo gy'abapangisa buli kika kya kizimbe nga kyetaaga okusigibwako langi kuliko ebaddeko nga nkadde oyagala ka renovation byonna bagenda maaso n'okuba nti babikola ku bbeeyi eyo gye muteesezaako genda maaso okuba nti obakubira ku 0705 19 36 mukadde ke kamu njagala okutegeeza ku Sula Motors eneesangibwa Makindye bw'oba ogenze Makindye nga oyise ku bitaala okiriramu n'oyisa Vox Lounge oba ebbaala eryo eya Vox then waliwo kalenda n'oyitiramu ddala n'okkirira n'osalamu ekyo ekikubo waliwo amafuta ga Africa Oil then amafuta ago opposite wennyini awo wewali Sula Motors bakugamba ensonga ze badiiringamu za kutunda mmotoka olina emmotoka yo oyagala kugireeta autoping app bakuwe esingako bagenda maaso n'okuba nti
bakikola mu buufu obwo buli kika kya motoka kyeweetaaga basobola ogenda maaso n'okuba nti bakikufunira bakikuguza balina trackers ez'omu motoka agogamba nti emmotoka yange nina omuntu gwenjiwa naye atera okugisusa distance zesaagala na biki basobola okuteeramu tracker mu buufu ofaananako bwe butyo n'omanya w'emmotoka weeri etambuddewa ekoze eki byonna kusula moto ze namba y'essimu eri 079 eri 0779 21 sembya yana mwemu ya ninyangu nnyo gy'ogikwata manyimu nti erimu 21 eri kintu kyangu nnyo ng'abakazi bwekagalako tobeerabiranga olinayo nanca olinayo yoweeriya ate oluzungira mu basiraamu yoweeriya waliwo lwobeera n'eshiifa mu buliri akasifa oli otya awo guba gujjaosiyiriza guba gujjaobula kikaba bannange tulina edita agenda kasalamu mubeere bulungi mwera